Agava e Masaka ebintu byatabuse dda abaali bapatana omulimu gw'okuvvoola President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abakifuuwa bakigiza munda bejjusa lwaki baabitandika lwaki baali ensimbi aba baazirya okutandika okuvvoola President okumukyayisa abantu n'okutandika okumuteekako ekkomo mu butakkirize bwagenda Masaka kuwungeesezayo obukofiira bwe mbwe banaamulabako ng'agende Masaka bajja mukubirayo n'obukofiira obwo mbwe Masaka gireke erina bannyiniyo abo abaatendekwa abaateekebwamu ensimbi empitirivu okukulembera Masaka era be bakulembeze baayo. Kati nno agava e Masaka abanayinki ab'e Masaka abalidde obuwuka ebiri eno bitokota butokosi abasajja bayinza okuba ng'ekintu kyabayiikako dda. Kasooka tugende tufune akatambi kano naawe ensonga ozewulirireko ogenda kumanya ate President Kyagulanyi Ssentamu mulalamu omwerijjako ng'omanya nti nno naawe ebibyo byayonooneka bwonoonesi. Kijja kusoboka ate mu mukyali na kati bwe tulugeraageranya ku buwagizi ate mu muli bubi sebo njagala okkiriza nti amaloboozi ag'owulira agaavudde yabakulembeze bakama baffe ate abakulu baffe mu kibiina baleme kuwabya abantu kuba constitution yafulumye. Masaka toyinza gamba nti balina kukungayo bagende bakunga era akayi bagende bakunga ennebbi bagende bakunga ewa. How sure are you nti abo bonna gwe bo wayise bagunde kubajjukira wayise bawagizi omuntu ojja kujja bajja ne mu nkiiko waliwo olukiiko olumu lwe twajja liraga nze mbawagira mpagira NUP naye ndi weenaaleero kati ng'okyalina obuvunaanyizibwa oyo mufuula mmemba bakitegedde bajjira ddala ssebo ne bakugamba mbawagira nnyo era wa people power naye ndi mweenaaleero kati ng'okyalina obuvunaanyizibwa kati gwe omukulembeze atudde mu ntebe eteekwa okuluŋŋamya ate bw'okulemberamu okutabula n'okubuzaabuza bannansi obeera otulimbyemukko kyova olaba nti bino ebintu kati byawufumukko ku mulembe gwa Kyagulanyi. Tetugenda kukkiriza butakungira National Unity Platform. Twagala bammemba abakukutivu abasalawo balina lolo tupre balina mandate mu constitution yaffe balina obuvunaanyizibwa ezimu ku qualification okukwata kadi ya National Unity Platform okuba flag bearer you must be a member. Kati omuntu oyo bw'ona omugalire bwe bamunoonya mu registro y'ekitabo ya National Unity Platform nga taliimu onootugamba otya ffe Masaka kiri kuliko tetunaggulawo na offices ntongole za NUP. Yes, anti era bwe twakomawo mu Buganda ne mutandika propaganda wammwe waaki bano bamwami Ssejjoba nga bwe muli mu Buganda. Badema nti ontadde mu bano ne babitandika nti muno mu Buganda n'emiriraano naye nga kyebatya kimu nti kiyinza okwabika nga tukoze kituyonjezza ekibuga. Waliwo omuzanyirizi munnakatembe yali atugambye Kyagulanyi vaayo eyo yonna n'abantu tujje tukole tuyonjerumu ekibuga mwayeekengera ne muga nti so kaakati bw'ogamba nti tetukungayo olwedde nga bammemba tetubalina n'ofiisi entongole kuba etteeka bw'ogenda mu ssemateeka waffe ligamba nti n'abeeranga registered anaasabanga obwa membership ng'ayita mu ezo authorized offices. Kati ffe Masaka terwalina na ofiisi ya National Unity Platform ng'ogamba tetukungawo oba otwagaza ekibiina oba okyagaza ati bagamba ate mutwalayo abantu abagenda okuvuganya abaliyo kati ekibuuzo baani abakyolemu ba NUP kati kati kyetuvudde tukugamba nti wajja kubaayo ameruka nga balabe bakibiina omanyi Yesu bwe yali nga memba mukukuoleke oyawulirawo obukuukutivu bwa mmemba Yesu bwe yali ng'ajja ku nsi kuno mu njiri gye yabuuliranga olunaku lumu waliwo olugero yali ayogerako n'abayigirizwa be n'abagamba olugero lw'eŋŋano lw'omusizi eyasiga eŋŋano bw'ava mu kulwogisa naye ne bajja ne bamugamba nti emere bulungi naye tulabamu efaanana ebiŋŋanoŋŋano bijjuddemu ate infact yamugamba nti alikulira na ku sipiidi kitegeeza biwanvu bisobola okuba mu bifo oluusi ebyobuvunaanyizibwa bisobola nga bikulira ku sipiidi ebiŋŋano ebyo naye n'abagamba abayigiriza bamugamba katugende tubikuulemu n'abagamba nedda mubireke bikulire wamu ebiŋŋano omukunguzi ng'akaseera katuuse tugenda kwawula eŋŋano kubanga ekyali ekigendererwa ki nti eŋŋano eno esobola okunyuunyuuta eno bo baayagala bagijje naye ate togenda kwanguwa gyawula ojja kulema okugyawula kuba ziri closely zifaanagana kati ojja kulema ojjawula kati yengombe n'abagamba mubireke bikule biwanvuwa bigijimuka nnyo bikulira ku sipiidi oluse bigambo bingi naye mubireke ebiŋŋano bikule kumu n'eŋŋano eno ennungi
tujja kufuna akaseera nga tuli mu kukungula tuteeke ku lugali luno olugali olumanyi olumanyi bulungi olwewa kati bw'oteeka ku gali ennamu eyitamu nekka ebisusunku eno gy'olabeera alidde byebikola ki byebingano biri ebyaliramu ensonga butonotono nti ensonga enene gye tulina gye tutunuulidde tasiki ahead of us kukyusa okulebezebwa ggwanga twagala tube diverted ku kintu ekinene olw'ensonga z'ebintu olw'obufoofofo obwekkiriza mu nkyukakyuka nga tebalowooleza mu bufoofofo ng'abakulu bali Mathias Mpuuga ne banne babalowooleza mu bufoofofo oyo nno ye Masaka omutuufu so si biri ebyabali abali mu byagala nga lumu nalina olukiiko terwali lukiiko nalina olukuŋŋaana lwali lunene tweyongeza tutya okufuna omusaala gwa General Museveni ebyakyagulanyi tubiveeko tubyesonyiwe ati nno bano abakyala betwetaaga nga bo balemera ku nsonga nga babuulira bannansi amazima kitulina okugjako General Museveni nga si byakulonda ne bali abalowooleza bo mu by'okulonda eva nga yendowooza yaabwe nga bwe bwongo bwabwe tebalina gye batutwala waliwo ensonga wano gyattaanya gwe wuliriza agala nga lumu nalina olukiiko terwali lukiiko nalina olukuŋŋaana lwali lunene lwali lw'abaana b'omu ghetto naye nze mwennyini nga tuli batusindikamu abantu abatuprovokinga abavubuka bajja ne beetaba mu lukiiko ne batandika odducyankalanya oli yaveeringa alina kamera bwe ayagala mukube nga balaatinze dda DPC wokolera ensobi nannungi oyo bamutwale twanoonya dda kasipaaka kamukwata abaana mubayoole mubathreatening mukole bwe muti naye ffe kye twakola olw'okuba tumanyi nti bano ono gavumenti yabayeekera twali beegendereza tetwabanyega batuprovokinga omanyi omuntu okusanga mu bantu bisatu najja nga alina kamera bw'ati si mugenyiwo n'atandika okukwata kakati biki ebigenda mu maaso mwogere biki bw'atabula twalinamu n'emmisa nga tukuŋŋanyiza abaana bageta abaana b'oku nguudo abo tubalyowo emyoyo twogereko nabo tulyeko nabo ekyemisana byebyo ebintu gavumenti eno byekola teyinza kukkiriza demokrasi mu ggwanga kubukalamu naddala bw'anaabanga gwe eddembe ly'obuntu tobirina olisuubira mu kibiina ky'ebyobufuzi waliwo wano mu kalulu akawedde intaneti nebeera switched off ogenda mu kalulu kogamba nti otegesa akalulu akamazima n'obwekanya kiki ekikugisako intaneti gw'atagenda kubba kalulu yali ya indication nti mwabbye edda akalulu kaffe kyovola nti ffe tukyabanja obuwanguzi bwaffe na guno gwaka President Museveni ave mu ntebe yaffe gye yeewaŋŋamizzamu ave mu ntebe y'abannayuganda General Museveni entebe gy'otuddemu yakyagulanyi njagala ngendeko ewa Honorable Sejjoba mwebalire ddala tukulabanga munalwengo wonna nali eyo ng'essomero livunze mpitirivu so kati kamuwa information ku nsonga ekyo kyagezaako okugamba nti tewali gwe batwala lwampaka oba takimanyi nti abantu bawambibwa mwami Sejjoba bawambibwa ngenda kikugirayo bulungi ndeka njikuwa ekimaleyo babawamba ne babakaka yes ne babakaka ati kati nakugambye mu ntandikwa nti mulinayo abamwe bwe mwali mwapulantinga ne munona bamaze okutuukiriza loolo zaabwe kati ate okigaanirawo ku byalo so kati tulina abantu agala nga lumu nalina olukiiko terwali lukiiko nalina olukuŋŋaana lwali lunene lwali lw'abaana b'omu ghetto naye nze mwennyini nga tuli batusindikamu abantu abatuprovokinga abavubuka bajja ne beetaba mu lukiiko ne batandika odducyankalanya oli yaveeringa alina kamera kati ng'ayagala mu mukube nga balaatinze dda DPC wokolera ensobi nannungi oyo bamutwale twanoonya dda kasipaaka mukwata abaana mubayoole mubathreatening mukole bwe muti naye ffe kye twakola olw'okuba tumanyi nti bano gavumenti yabayeekera twali beegendereza tetwabanyega batuprovokinga omanyi omuntu okusanga mu bantu bisatu najja nga alina kamera bw'ati si mugenyiwo n'atandika okukwata kakati biki ebigenda mu maaso mwogere biki bw'atabula twalinamu n'emmisa nga tukuŋŋayo abaana bageta abaana b'oku nguudo abo tubalyowo emyoyo twogereko nabo tulyeko nabo ekyemisana byebyo ebintu gavumenti eno byekola teyinza kukkiriza demokrasi mu ggwanga kubukalamu naddala bw'anaabanga gwe eddembe ly'obuntu tobirina olisuubira mu kibiina ky'ebyobufuzi waliwo wano mu kalulu akawedde intaneti nebeera switched off
ogenda mu kalulu k'ogamba nti otegesa kalulu akamazima n'obwekanya kiki ekikugissako internet gwatagenda kubba kalulu yali clear indication nti mwabbye dda kalulu kaffe kyovola nti ffe tukyabanja obuwanguzi bwaffe guno gwaka President Museveni ave mu ntebe yaffe gye yeewaŋŋamizzamu ave mu ntebe y'abannayuganda gye no Museveni entebe gy'otuddemu yakyagulanyi njagala ngendeko ewa Honorable Sejjoba mwebale ddala nani eyonga essomero livunze mpitirivu so kati kamuwa information ku nsonga tukyagezaako okugamba nti tewali gwe batwala lwampaka oba takimanyi nti abantu bawambibwa mwami Sejjoba bawambibwa ngenda ndeka njikuwe babawamba ne babakaka yes ne babakaka ati kati nakugambye mu ntandikwa nti mulinayo abamwe bwe mwali mwapulantinga ne munona nga bamaze okutuukiriza loolo zaabwe kati ate okigaanirawo ku byalo so kati tulina abantu ekisookera ddala waliwo abantu abatamanyi kunga kyeki nga ye gyali eyo wa NUP muwagizi waffe naye nga tamanyi kunga kyeki ng'ate oluusi n'abamu bali ku levo za bukulembeze nga takitegeera bulungi oba nga kikyamutawaanya ng'era owulira amaloboozi batulungamye wano bakole bwe beti naye kunga ekisooka bw'otunuulira mu constitution yaffe ya National Unity Platform Act 6 tulina ze tuyita standing committees ku D bwe mutwe tulina standing committees zigenda zimenyebwa ya finance yaki kati bw'otuuka ku E kuliko ze tuyita mobilization committees omedde kirina mu constitution ya NUP mobilization committees zeezo mu Luganda kunga committees tetwagala zitabule muntu yonna erina ne head mulamba chairman Nyazi era tumuyita chairman kunga yagikulira so kati abantu abasinga balina ekintu kye batambuza nti wano mu Masaka kunga yaggwa Uganda yonna kiryoke by the way naye Masaka nayo tewali nnyo buzibu bw'amaanyi wabula bwabaddemu obulumira naye ndoza ke tufunye empewo eno gaggadde katutegereze ddala abantu ekituufu kyeki nti ekisooka tulina gwe tuyita omuwagizi wa National Unity Platform tulina gwe tuyita member wa National Unity Platform omukulembeze omu yakoze ne statement n'agamba nti bano bonna bammemba ba National Unity Platform mu Masaka kati ate okunga baaki memba bane kaadi kandi kulage bwefaanana kuba eyange girina wano nze ndi memba mu National Unity Platform ne namba yange mu register actually muteeka kitugamba okubeera a fully registered member wa National Unity Platform section 1(6) section article 5 mu section 1(6) C gamba membership registration shall be complete upon a person's name being entered into a party register. Now bonna abaliyo bammemba ba National Unity Platform omuntu omu bwe yayogereddemu ate nga mukulembeze ku level eyo waggulu ayinza n'okuba nga abantu be yayise nga bammemba nga tekwawezeeko na bataano out of 150 abantu beyabadde nabo ba 200 ababadde bammemba b'ekibiina kati kiritegeeza sokuleke kumalireyo nti yes ekibiina kyaffe kito buli muntu yenna kumpi bannayuganda basinga bonna batuwagira bawagizi ba National Unity Platform kyovola batubakunga entakera bafuke bammemba ba National Unity Platform eyo bibiri byanjawulo era Masaka oli akugamba nti bonna bammemba ba NUP alimba bawagizi ba NUP bo bangi teri abatusinga ku ground kyokka tubakunga bayingire National Unity Platform nga alina kadi ekyanga tayinza nakutagala tayinza kuholdinga kadi zibiri kuba ffe musemateeka awaffe ebimu kubikudisqualifying okuba member kasi tubeera ng'ogenze mu another party organization kati ffe no you cease to be a member so kati omuntu ayinza okuyimirira abakulembeze kyovola nti bakulembera abantu nga babawabya era constitution ya NUP negenda kutuyamba kubakulembeza ababadde baagala ennyo okuwuddisa nga bannayuganda tugenda kubisomera abantu tujja nakusaba babivuunule babiteeke mu lulimi Oluganda olw'ennimi ez'enjawulo abantu babitegeere bulungi memba w'ekibiina yaani
omuwagizi w'ekibiina yaani mu Masaka bammemba b'ekibiina bakyali batono wabula abawagizi ba NUP bangi abawagizi ba people power gw'omuggundu ogwa people power bonna abantu ba people power maanyi gaabwe amaanyi gali mu bantu naye si bammemba ba kibiina meaning abajja ne bagamba nti omuntu akugamba nga senasobola agenda okunvuganya bakyamu soka olekeyo nga tonnantwalayo omuntu ajja n'akugamba katanye akantu kano katanye omuntu ajja n'akugamba nti wano tokungawo waggwadda aba mulabe wa kibiina kubanga ffe mu registrar y'ekibiina kya National Unity Platform kati nze ndi namba kandabe namba yange ndi 22,274 mu namba y'ekibiina mwendi twetaaga abantu ku miliyoni 5 ze tulina mu Uganda at least nge miliyoni 4 bonna ba National Unity Platform ensonga lwaki tetugenda kussa mukono baba ono omukyala wa National Platform okuva e Buddu si mwangu ye mujja mwekuuliramu mulago ensonga azitegeera ate azitematema bulungi naye wamma n'otegeera abantu bwe bati betusinga okwetaagira ddala mu kibiina kya National Unity Platform ng'ensonga azitematema nga za muggundu ate ng'ayagala n'omuntu oyo wa wansi asemberayo ddala asobole okuzitegeera so si bano abakulembeze abeegwanyiza obwegwanyiza ebifo n'okufuna omukyala bo basanyuke bajaguze bacacance naye nga ekibiina kyaffe tekirina nawamu kati bwe kiti bwekifuniramu okuggyako bba abantu abaagala ebyabwe bo okufunamu agala ne beesuuta wamma ggwe ne beekyangacanga ne batandika n'okulaba pulezidenti mu kamwa okulemesa enteekateeka z'ekibiina ez'okuggyako Gen. Museveni kuba bo balowooza ku bifo byabwe na musala ogenda ku akawunti yaabwe ono omukyala ye bajja muwulira nannungi awo n'awulira embaga ajja bba tusobolera kamukwongere ggwe ekisooka pozi katujjukize bannayuganda nti gavumenti gye tulimu yabayeekera naawe tukkanya naawe mu gavumenti ey'omuyeekera
yeekera n'ayingira okukwata obuyinza bw'eggwanga lino tomusuubira kuteekawo enteekateeka eri feya mu bibiina by'obufuzi. Omukulu era akirambuludde bulungi ate yansanya bulungi nti history yenna amuyina nga bwamugjeeyo nti bino twatandika na UPM batandika na bikisi eziri mu ez'amazzi naye nga ebyo tebibalya era tolooza nti eyo nnyo nsonga nkulu okuggyako nga kati ovuddeyo n'okiyingizaamu okwekalakasa olwo batandika okitegeera nti eno ensonga nnene kuba ekyo bamanyi nti esobola okuba sipaaka y'okubajja mu ntebe tebaagalira ddala kagugu ng'owooli era baba batambulizaako amaaso ne kamera zaabwe. So njagala okutegeeza nti eno gavumenti teyagalangako bibiina bya bufuzi kukula kubanga terina demokrasi mu demokrasi tekkiririza mu ddembe lya buntu. Twatambulamu wano emabegaawo twalina tour national tour yaffe ng'aba NUP naye olaba akabanga ke twatambulamu mu Kampala baagaana nti ate kati awe mutandise okubalukamu zibbomu be beepulantingira ebintu ebyabwe nga balowooza nti omwana ono abantu batambudde n'ayita mu mbaale nabano bonna abantu ne balekawo amaduuka ekyali eyo. Nabbanja yayogeraho bayitewo nalebo Nabbanja nti abantu twasombanga basombe era mukazi wattu ekyo kyalina okugamba kati ate anaakola ki abali ku mulimu omanyi twava ne kubanga ebituufu abiraba nayogera ekintu ky'okuwuddisa n'osomba abantu ng'obajjawo era ng'obatwalawa. Twabadde gye bundi bujjo pulezidenti waffe yadde agenze tuziike bujjo nekiri eyo abantu bayaayaana buyaayaani ne tubagala katukomawo mu Kampala muno ffe twetulula mu kibiina ekiri gyesali ebyo byonna tebabyagala kyova olaba nti batukwata enkya n'eggulo oyinza n'ofuluma wano ku studio ne bagamba era alinamu obwana obuli mu studio obukyala bwetuwulira boogera ku nsonga bwezi tebaagala kuzuukusa bannayuganda baagala tukuumiramu ekyo ekibeera ekyo tulowoozesa nti ebibiina by'obufuzi weebiri tobyetaayiza kubikoleramu by'oteekwa kukoleramu kuba bw'obanga wabita n'obiwa eddembe lyabyo. Lwaki bwe bituuka mu biseera bya campaigns bwe bituuka mu biseera nti pate zirina enkuŋŋaana zaazo ze zigendako eziri official ate nti wandiikira poliisi saba olukusa ekibiina ekiri registered ky'omanyi nti kirina mandate kirina role to play kirina obusobozi okugenda nga kikunga kati ng'e Masaka tulina zikunga ez'enjawulo tulina kunga mu Uganda yonna all over the country tukulima okunga abantu okwetaba okwenyigira mu struggle n'okuyingira national unity platform bw'enova byebyo nannungi okuva wali eru ono salamu ensonga azitotodde bulungi era azitugambye bulungi okutuuka nga zituuka ku mutima kinyusi kyennyini era ng'akonera ddala ku ggumba. Abo bonna abalowooza nti bakunyisa national unity platform bayinza okuba bali mu kubanga kino kisinde power kyajja nga kimazeeko era nga kyakutwala buyinza kujjawo General Kaguta Museveni mu mbeera yonna etya oba etya tulina okuba nga tutuuka mu nsi ensuubize eyo bannayuganda bonna gye beesunga alona ebigambo abitotola bulungi be bano abantu betwetaaga okutambula nabo buli kadde kubanga wamma ddala bamuzinzi munene kale